Abayizi n'abazadde ku ssomero lya Nakyekoledde erisangibwa e Kasubi bakedde mu kiyongobero bwe basanze essomero lyabwe nga limenyeddwa abantu abatannaba kumanyibwa. Abamu ku bazadde bagamba nti abakoze ekikolwa kino bazze mu kiro ekyakeesezza olunaku olwaleero. Bano bagamba nti bannamwandu bangi abatalina busobozi kuweerera abaana baabwe mu masomero ga bwannannyini abadde baleeta abaana ku ssomero lino, era wano we basabidde ekitongole ekikulira Kampala ki KCCA okuvaayo kigonjoola ensonga zino. Batuyambe tuli mu bunyiikaavu obw'amaanyi okujja okumenya essomero lyaffe bwe lityo. Baali tugambye abazadde mutuulemu abaana naye bamaze abaana batandiseeko balimenya. Ssentebe wa Kasubi mu zooni ey'okusatu Ssaalongo Edward Bosa agamba nti yatuuseeko mu kifo kino ku ssomero ekiro ng'essomero limaze okumenyebwa n'ategeeza bye kikwatako kyokka n'atafuna kuyambibwa. Nga ffe abakulembeze abali mu kitundu nga ffe tukiremesezza, ffe nga tetukyagala kubanga ffe essomero lyekweka lyetulina mu Buluka bw'e Kasubi erya bonna basomero, ate nga Kasubi yesinza abantu abangi, era ebintu bibadde nnyo nga biri mu makooti eyo era nga tebirina kuggwa bulungi. Kati tetumanyi kiki kivudde ku ki, oba ani akoze koze eyo tetulina kumanya. Akulira poliisi ku kitongole kya KCCA Sebuyongo Jeff ategeezezza nti abantu abakoze ekikolwa kino bakikoze mu bukyamu kuba tebabadde na kiwandiiko kuva mu kkooti, era poliisi egenda kunoonyereza abamenyi essomero lino bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka. Gavumenti tekkiriza abantu bajja eri mu nkukutu ne bajja kumenya. Yandibadde alina court order emukiza okumenya wano, naye bw'aba tagirina n'asalawo y'okukozesa obwongo bwe mu obwongo bwe obumpi n'akola ekikolwa kino kyennyamiza. Naye kyennyinza okubakakasa nti buli eyakoze ekintu kino, buli ali emabega wa kino ekintu agenda kisasulira, tagenda bugenzi bw'ati. Ye amyuka omwogezi w'ekitongole kya KCCA Robert Kalumba agamba nti baafunye ebbaluwa okuva mu bannannyini ttaka okuli essomero lino olunaku olw'eggulo ng'essomero bwe ligenda okumenyebwa, era n'agumya abazadde nga bwe bagenda okutunula mu nsonga eno. Tukyayagala okwongera okusaba poliisi etubuulire bweyinza obutamanya ku kintu ekifaana bwe kiti. Tukyayagala okwongera okusaba KCCA etubuulire kyeyakozeewo kwakayitawo essaawa kati zizino 6, ssaawa 12 okuva ku ssaawa 6 ogw'ekiro lwe baamenye kati ziyingidde mu ttuntu ng'essomero lyayo baagimenye. Executive Director yetuulidde, Deputy Director, Executive Director yetuulidde mu ofiisi ye. Tukituguddeko buku, that is number 1. Ekyokubiri tugenda kutuula Education Directorate ya KCCA egenda kutuula erabe abangi balina okudda, kubanga jjukira nti taamu etandika wano ku Mande, abaana balina okutandika okusoma. So tugenda kutuula tulabe abaana bwe tujja okubateeka enkeera, enkya tulabe tubuula abazadde ku situation y'abaana bwe bajja okubateeka. Wabula yo omubaka wa Lubaga North mu Parliament Moses Kasibante agugumbudde ekitongole kya KCCA ne poliisi okuba n'ekkobaane mu kumenya essomero lino nga baagala okuzimbawo akatale k'e Kasubi. Kyokka ono alabudde KCCA nga bwe batagenda kukkiriza kikolwa kino kubaawo. Boode emu bagiyingiza awantu nolaba nga poliisi bwe bateri mu lukwenoonya emmotoka tetumanyi na kumanya nti yavudde bwayise nti yakutte Wandegeya. Wano KCCA ekuumyawo omukubi omusajja akuuma wano alina muggo kiti yakyetemera nti akuuma installation efanda bweti ku ssomero libaddeko issues. N'olwekyo tetulina bumativu okutuusa nga bannaffe bavuddeyo ne batunyonyola ku ebyo, naye mu byonna bibanannyonnyola bino essomero liteekwa buteekwa kusigalawo. Essomero lino lye limu ku gannaasangwawo mu kifo kino era nga lirimu abaana abasukka mu 8 nga bangi ku bano b'abantu bamufuna mpola mu kitundu kino. Mu kiseera kino we bamenyedde essomero lino ng'abayizi babuzaayo sabbiiti emu okutandika okusoma, era kati abasinga balabika obutasoma kubanga abazadde tebalina nsimbi.